Bunyaffe yasinga okumanya ebyekika kuba yajjamu muto annazaala we n'amwagala nnyo nagenda yebbuwa naye okumanya jjajjaffe ng'amaze yali agenda kukuba bwende bwende ye yategeera nti abasiraamu bonna babatadde wa Nuuhu Mbogo naga nti nti tebajja kungatta bayingira obukatuliki yategeera nti okufuna mayi anti abasiraamu omusiraamu omulangira omusiraamu Nuuhu Mbogo n'abaddu be baweereddwa square miles 24 ne kamuswaga 24 mu ndagaano y'olwenda kati jjajja ng'akitegeera agamba nti square miles 24 bwe balituukira ku nsi obusiraamu wowayi katugende mu bukatuliki nayingira obukatuliki nayingira obukatuliki nafuna mangu square mile era awo ewaffe katizo bwe tuli mukwano gwe bamuli bamuyita Kiddukanya Kiddukanya yazaala Saala Ndagire n'amugamba ng'abagagga bwe babeera batuula wamu Saala Ndagire ono omumbejja ali wano awali ekyuma ky'obuwunga awali kalitunsi Kiddukanya yamubuulira nti eno ku nnyanja ogenda kufunayo ki tewali kiriyo simbuye gyantugende nze bwe nnakubye waasigaddewo ate omanyi gwe mayiro z'abalema nga balina abasaveya nga balina ssente bakubanga bukubi mayiro bakyabalemerawo nze nali nkyali mwavu musajja baali bamuyita Isaabire Isaabire yali weeyiganga naye nga njagala nnyo abatakisi abo nabeera nnyo mu butodo kati Isaabire naŋŋa nti nkuwadde emmotoka mulenzi gwe nkuwadde emmotoka ngenda okuteeka wa Isaabire ng'emipiira mifu nga tolina ssente ziteekako mipiira nga n'emipiira sigine ziteekako emipiira nakoma obukomi oba Isaabire abaana be bakyaliyo yabeeranga yiganga nga musajja wa bambi naye nga ssente zirongoose emmotoka tozirina nga balina ssente ziri kuba tebalina ssente ziri kuba era ebisinga biri mu ekitabo ekyo bakibbayo entebe gyekyali mu blueprint kati jjajjaffe akubaki naye abasajja abakulu abo era nze sembuyo amagezi amala gemulabamu nti yagenda n'agamba nti omwana kuba jjajjaffe yafa 1923 gye yafa 1923 nga yafa dda nnyo 21 Mirundi yamuleka alina emyaka egi 3 naye yagamba nti omwana wange oyo omuto Mirundi mulekedde okulinaana kaliisizo kubanga oluguudo olwo lulaga emutukula lulikula 1923 my grandfather predicted nti oluguudo olwo luba lw'amaanyi nalekerawo Mirundi kitange era ndaba ettaka lye liviira ddala ku koolaasi awo ne liyingira eri munda ate nange awo kitange bweyamba awo nnyini naye ffe tetutunda nti nze ntunda abasenze ngamu naye waffe batundayo gwe abaziba bagamba mukulu wange otandise okukuba ettaka kitaawe yatulekawo nejjajjawe yatulekawo naye mumanya abasajja nti balowo mumanya olwava yalina 5 mu 4 WV 7 mu 4 ono mukulu sali yagireka mu galagi agenda okujja oginyoolamu ng'etambula ng'emipiira gyavuddeko abasajja balogo nnyo kumulaba ng'apimaki taka ati agenda bakolaki nze neewunya bebagobamu ewaffe nti olina gwogoba mu ttaka tosobola baseka bati ate mubafunamu mutya mmwe bananyini abanyega betuulire ku ttaka lyabwe akasigalawo kentwala mbanyega enfe okujjako nga ngenzenga mugundi nze mbeewunya kakati gwe tugambye nti bano abasajja bevarest kankubuulire nti omuntu yenna bwe baali batutraininga mu tribe zaffe ekirungi kiba kya mugenyi akakuba mazzi gwe koolya yes enkota y'ettooka ennene eragawa ku mbuga Kampala gye bagitunda ente ensava ziragawa Kampala era ne bagamba nti abantu balinga ente z'omwankole zibatikka ku loole neddayo ega nti ewonye efuta nti esubiddwa efuta konzi zino bazitwalawa tewali kitategeera nti kigenda kufa ente eziri ku loole owulya zinyega ogazeegoota futa baba bazisibye emikira nga gyonna bagiwanise waggulu bannanga abayana ente kati ogisibe omukira oba ogimaze Katonda yakola era batugamba mu sociology ti n'omuntu yalina omukira bava mu apes kakati
abakazi abo balaba bali mayininga nti bayina emikira omukazi yenna okutuula amala kwetereza bwati omukira tagutuulako look what women baba batereza ngoye mukulu tamale baba tubatereza mukira ngubona negamba lumu president ngabasuubuzi beediima mu Kampala nga bajja ne omubaka wa Namibia mu Uganda Kirumira nga bagamba president otiitibye ennyo abavudde ebweru. Museveni abagamba mwali musomye ku tteeka ly'aba investors. Who is an investor in Uganda? Nga bakirumira bakimanyi. An investor is anybody, including a Ugandan, who invests $500,000 Mugwanga. Whether you get Ugandan, you become an investor by having at least cash. Yeah. You enjoy your babasajja bale bakibabasingira. Assets zibagamba zibagera ko si cash. Ngo invest in Mugwanga, or you are going to invest in a country, Uganda, $500,000. Kitegeza you want to invest, you get an investor certificate. You get everything for free. Kakati kyovola abantu bano bagamba bogambi bano basajja bano aba Everett abatabba nti bagamba mutiitibya abeki abebweru kubanga society yaffe bwe yakula bannange muve ku ntebe abagenyi batuule lwaki tuva ku ntebe fe ab'okukyalo mumusoko tweningiya mu bwetyo bweri bayombye nti nno tutiitibya abebweru anti nkubuulidde ate batiitibya batya abebweru babasaliddeko ssente ate kankubuulire President Museveni atuyambe ku ofisi ya Lukyamuzi lyegenda Lukyamuzi oba akaddiye Lukyamuzi akaddiye omanyi Museveni agenda n'akola number of gundi talina bantu gyabatwala ate ayagala akulekeko lebo tag ofisi ya Lukyamuzi yesinga obubbi mu Uganda kiki Lukyamuzi oyo jena ono w'ettaka oyo w'ettaka yesinga obubbi Museveni should tackle it oba muteeka walala naye ofisi agiggale yerimu yes. A boy came to me. He's not a boy, he's a young man. Came to me. He invested his money here. Nabuletaka. If the president wants to get the details, the money is available. Nabuletaka lye bulungi nnyo. Ayina 3 court orders ogobamu abantu naye abakolebwa Lukyamuzi be balirimu be balemesa. Why do Baganda? Where are you going to go? Recently, again, I'm office here to Soke. Highly expected. What is wrong with these Baganda people? When you appeal to Lusoke, he comes in. Amanyi, Abanyankole by in the future. Whatever you come in Yankole, I get a scene of crime. Nearly terms of Genda Let them Museveni and woman in Momodala. Luchamu's office here, Biavantu. Ofisi ya Lukyamuzi yebbe yajene Lukyamuzi nemutwala ettaka ly'omwana ne mulisenganako ne mulifayinga court orders bo tebagambwako nabagamba nti abakola mu ofisi ya Lukyamuzi tubakolere black book waliwo ekiseera ekyokuyingira ebinnya by'emmesi the Lukyamuzi's office is notorious ate balooya bakolagana nabo omwana yalina omulimu gwe bweru amaze kuno emyaka ebiri court orders. Lukyamuzi ayiwayo maje. Lukyamuzi you are aware with this case. Oba wakana. Twala mu court. Oba tugende wa Museveni kube nkwabye. President takimanyi nti office wa General Lukyamuzi yakolera ate Omuganda tumubi nnyo. Baali balowooza nti ate ono gundi nalwisa anayamba balwanyi banne. Mubi nnyo Muganda amati wabeerawo n'Omuganda ate yeefuula kitalo. Kasula Omuganda waali. Omuganda ng'alinnye wakonvu omuganda mubi nnyo ku Baganda banne n'ekiki tebagala bayitemu bo bagandanazzemu ne mbakubira akatambi k'ebukedeya omusajja yagamba these Baganda should not be at the top but we should not allow them at the bottom. These are good people in the middle. Era newuunye nnyo Abaganda baga nti omumwa guyita kuki ku mbubbu nga tukwe bwe kibangwano omwana afukulanga embizi
ebyokutta abantu abaana okubajja mu organization yabirimu nebaza Katonda. Ono omwana afukulanga embizi, omulenzi afukulanga embizi, bambi afukulanga embizi, oyo nti yaleka biru eno nga tegimanyi. Omulenzi afukulanga embizi wabuvunanyizibwa tayinza kubanga yali tegimanyi, tasobola. Nayo neraliikiriza abaganda okuba nti nate kati omuganda ku muganda munne mubi nnyo. Nkubuulire abo bakisa kya Maria gwe mbuli ayo munyankola ali notorious teri miwona oba bo babeera babiganga be babifiweringa nga be babeera mabega ne babiteeka mu amaanyi. Nkubuulire kati omuganda oyo nga General Kyamuzi bamutwala oggula ennyonyi, bamutwala oggula tanka, tebamutwala omwana gwe bakuba ku ssomero anyiga nnyo batoobe olw'okuba eri mu magye tebalinayo kantu. Kati Kyamuzi yatigenda ddi ebweru oggula ennyonyi, bamutwala oggula ennyonyi, bamutwala oggula tanka, yabeera kuno. Kakati kyava anyigiriza baganda banne niwawondeseza kansi Kyamuzi otwaziza Museveni. The people who are working in Kyamuzi's office have which paid the money's run. This man had a good job in the United States. Kakati, how do you know? Omanyi abasiraamu abo mbagala nnyo obange bakujja bafefe tebatusosolako nti baana ba Mukatuliki era tebatugamba tukomola ne mu family yange abasiraamu be basinga obungi. Abaana basiraamuka naye abasiraamu bakugamba nti nabbi yali mu muzikiti ne wajja omusajja munnamalungu. Omunnamalungu primitive yali primitive n'afuuka mu muzikiti. Munnamalungu ne baba munnamalungu afuuka mu muzikiti gotolaba abapome babega watoyi ng'ate akanya kali wali. My first time nali ngenda na Air France ne tuyitira e Rwanda ne ngenda mu gundi mu toyi yaabwe ku airport ku mulembe kwa Habyarimana. Nali siremeddemu ate nga ki anti noonya sisobola kulivinga staff gye ntaddemu nga akamazzi sikalaba. Kozi Habyarimana yali amaze okutegeera primitive y'abantu be ng'omala kuggala luggiwa n'amazzi ne gayeeka. Sikatosuleyo yanti what if somebody comes system yali ku luggi kati wakola otya anti system yali ku luggi you failed noganda kamalega kireka you genda kulundeka when I opened the door you were flashing. Habyarimana yali ategedde abantu kakati omusajja omunnamalungu afuuka mu muzikiti ne bamukwatirawo negenda ofuuka omugwe Nakasero ng'oli munnamalungu. Nabbi yabagamba omusajja oyo temumukuba kuba mukanga agenda kufuukira emisalo gyaffe gyonna yekyetegeera omusulo gujja kuyita mu buyisi. Ekyokubiri ye olw'okuba tamanyi ajja genda yogere ku busiraamu obubi ti abasiraamu babi ye practice ye bankubye olw'okufuga muziki nga yamanyi naye gwe Nakasero ogufukamu okomawo ogw'abasalafuga tugufuge ogufukamu n'okomawo n'omutwe. Bali abasajja abo bannabbi balina philosophy baali bagezi nga Katonda yabaawulirako nga ffe abaawule. We look at things other people don't see. You see the explanation. This man, he doesn't know what he is doing. When you mishandle him, he'll urinate. Emisalo gyonna agimalewo. Ejijirufukira emisalo gyaffe. Two, because he doesn't know and he's going to go back to the same primitive people. Obusiraamu tebujja kutunda. Ffe tumuyise bulungi ate atunda obusiraamu. Era wano waliwo abasajja abasiraamu bagenda mu fifiti okusoma. Kakati omu ne bamukwata n'omukazi e Pakistan ne bagamba tulunkuba amayinja bwenzi. Sheeke n'agamba nti no bwe mumukuba obusiraamu tebujja kukula waabwe ti omwenzi bamukuba amayinja addeyo ewaabwe bajja kutya ewaabwe. Naye ndaba omuvubuka waali bwe twagendanga e Libya twayitanga Tunisia nga balina blockade no fly zone. One of the people nja mukubuulira omunoonya akunyumiza story. It is a true story. Bwe tuba tuva e Libya tugenda e Tunisia okulinnya ennyonyi. The man entered a supermarket n'agulamu akakuufu nekeresi. Musajja n'amugamba nti kagolodi n'akagula. Mulimu abasajja abaagala bakazi baabwe $5,000 5,000.
zeyali aseera ze milioni nga 2 agenda okukatuusa wano nga kafeedinga. Katonda amuyamba. Batugamba nti Museveni addayo e Libya, ekitegeeza mu abalina visa za Libya muddeyo. Zinali nkimanyi, nalina passport yes 2 nga omuli eya Libya sitambula nayo mu Europe. Zinayinesi nawe wali musajja kirinja balabamu gundi ya Libya gwe alinembako oyinza obutadda ati nzinayo passport yes 2 naye ate natambula nazo zonna nezigwako. kati omusajja addayo tuddeyo Tunisia. Musajja ayingira mu supermarket agamba omusajja omuwalabu omutunisi tiwanguza nekeresa enfu wanziba